Poliisi ya Uganda yakayimbula abaana 30 ku baana 5 bana abaali bawambibwa ebitongole by'ebyokwerinda okuva Bombo mu disitulikiti y'e Luweero mu kifo ekya Markaz Ibn Hajara School we baali basomesezebwa eddiini y'Obuyisiraamu. Poliisi egamba nti bano bayimbuddwa oluvannyuma lw'okuzuula bazadde baabwe. Abaana bano abali wakati w'emyaka 7 n'emyaka 12 baali batwalibwa kyampisi mu disitulikiti y'e Mukono gye babadde bakuumirwa nga Commissioner wa Poliisi mu kitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango Paul Katoto Muhimbise agambye nti poliisi ebadde enoonyereza okuzuula ekituufu kye baali bakola mu kifo we baggyibwa ebbombo mu Luweero. Tumuhimbisa annyonnyodde nti abaana abalala 20 abaana bakyaliyo mu bitundu by'ekyampisi nga bwe banoonya bazadde baba batuufu n'oluvannyuma bayimbulwe. So these children were arrested, brought to Kampala. We started the investigations. Through some parents are saying they sent their children for religious studies, but still we are not satisfied from some of the information we are getting, the children and the parents. So they were about 54 in number. We had nowhere to put them. As police, we have a department which deals with children, human trafficking. So we linked up with the shelter, Chambis, where we took them, all of them. Then we started looking for the parents of some of those children. So far, 30 have been reunited with their parents. Ssentebe w'eggombolola y'e Kabulasoke mu disitulikiti y'e Gomba Kiseka Ali avumiridde abakulu minisitule y'eby'ettaka balumiriza nti basinze okuvaako entalo z'ettaka mu ggwanga. Kiseka Ali agambye nti emivyo gy'ettaka gyonna agamba ng'ettaka okubeerako ebyapa ebisukka mu kimu gisibuka butereevu mu ofiisi z'eby'ettaka ng'abakulu mu ofiisi ezo beekubaana n'ababbi b'ettaka. Kinoganyiza nti obunafu obulala buli mu bakulu minisitule y'eby'ettaka okuyisanga ebiragiro okugeza ng'ebizza abantu ku bibanja ku baagobwa nga tebasoose kukaanya n'abaali bagoba abatuuze abo ne bannyini ttaka okugaana okutongoza bannyini bibanja. Ssentebe Ali Kiseka okwogera bino asinzidde ku kitebe ky'eggombolola y'e Kabulasoke mu kuwuliriza ensonga z'omutaka Kakanda Lozias ow'emyaka 8 alumiriza omusuubuzi w'omu Kampala Luviima James eyamutwalako ettaka lye yiika 712 erisangibwa ku kyalo Kampeefu mu muluka gw'e Bulwadda mu ggombolola y'e Kabulasoke. Omutaka Kakanda Lozias ebiwandiiko byalina biraga nti ettaka eryo yaligula mu 1981 kyokka mu mwaka 2014 omusuubuzi Luviima James yakolagana n'abakozi minisitule by'ettaka ne bamufunira ekyapa ekirala ne kibikka ekikye era wadde ng'ekyapa kya Luviima kyasazibwamu dda yaddamu n'akola ekyapa ekirala era omutaka Kakanda okumala ebbanga lya myaka 8 yeewubye mu ofiisi z'eby'ettaka naye tayambiddwa. Ono era alumiriza nti omusuubuzi Luviima yagattako okumutiisatiisa nti nga ayitiddwa ne mu nkiiko ez'enjawulo okunnyonnyola ku nsonga z'ettaka eryo naye omukulu oyo talabikako. Betty Kamya yali minisita bwe yawandiika era tebaamuwuliriza. RPC Regional Police Commander Katonga yasituka, RDC yasituka, DPC yasituka n'abaaliwo abalala bonna abakulu ne basituka ne bajja ku siini bagambe temwongera kukola kintu kyonna kooti kisalewo baagaana. Na wanunga lumu omwezi oguwedde RDC yasituka najja ku ttaka ne ttiimu ye ne bateeko nakibona n'abagamba temukubaako nte z'akakande we zinywera muzireke ziriira omuddo baagaana. CBS egezezzaako okunoonya omusuubuzi Luviima James ayogerwako wabula essimu ezimukubirwa atazikwata. Kyaddaaki omwalo ogw'Ekaziru mu ggombolola y'e Bukakata mu disitulikiti y'e Masaka ogubadde gwaggalwa guguddwawo n'okulabula abavubi mu kitundu beewalire ddala envuba emenya amateeka. Okuddamu okuggulawo omwalo guno kiddiridde akafubo wakati w'omubaka akiikirira ekitundu ekya Bukoto East Ronald Evans Kanyike ke yabaddemu n'akulira ebikwekweto by'eggye lya UPDF ebirwanyisa envuba enkyamu ku nnyanja Lieutenant Bernard Bayingana. Abavubi balomboza ennaku gye bayiseemu ng'omwalo gugaddwa ne balojja emigga egibadde gibakubwa abajaasa balwanyisa envuba enkyamu ne bagamba nti okuggyako nga gavumenti eweze okuyingiza mu ggwanga obutimba obutakkirizibwa envuba enkyamu tegenda kuggwaawo. Omubaka Ronald Evans Kanyike agambye nti mu nsisinkano ye ne babaka banne abakiikirira ebitundu ebiri ku myalo gye baalimu ne minisita omubeezi w'ebyobuvubi Helen Adowa bawa amagezi gavumenti enyweze obukuumi ku nsalo okuziyiza obutimba obukyamu okuyingizibwa mu ggwanga. Lieutenant Bayingana agambye nti bwe bajjira ku mwalo guno basanga abavubi bakozesa ebintu ebikyamu okuvuba
n'abalagira babireete ebyokebwe kyokka bangi babigaanira kwe kusalawo omwalo guno guggalwe. Ssentebe w'eggombolola y'e Bukakata Salonga Lozias Juuka asabye abavubi bonna ababadde bakyalemedde ku nvuba enkyamu balookoke nga bukyali bataase obutonde bw'ensi. Abavubi bawaddeyo ebitimba ebibadde bimenya amateeka n'ebyokebwa olw'omwalo ne guggulwawo. Gavumenti ya Uganda ewadde Tawuni Kanso y'Erukaya mu disitulikiti y'e Kalungu ensimbi obukadde 800 okuyiwa koolaasi oluguudo lwa Kanisa Musizi Road ekikyamudde abatuuze n'abakolera mu kitundu ekyo. Oluguudo luno lugenda okuyibwa koolaasi luli mu Magezi Kizungu Wadi era nga luva ku Umoja ne luyita ku kanisa y'Abakristaayo wamu ne ku ssomero lya Vision Park ne lugwa ku Binyonyi nga luweza obuwanvu bwa kilomita emu era lujjidde mu kiseera nga n'oluguudo lwa Old Juma Road nalwo mu kiseera kino luli mu kuyibwa koolaasi. Abakulu mu Tawuni Kanso y'Erukaya nga bakulembeddwamu omuluka gw'amagezi Kizungu Luwaga Uzaifa batuuzizza olukiiko ku JJ Center mu basinkanidde bassentebe b'ebyalo omugenda okuyisibwa oluguudo luno okubannyonnyola ku nteekateeka y'okuyiwa koolaasi. Kansala akiikirira omuluka guno ku Tawuni Kanso Nambiru Hasfa agambye nti ensimbi obukadde 800 zaatuuse dda ku akawunti ya Lukaya kyokka nti tebagenda kuliyirira muntu yenna mu kitundu bagenda okuyisibwa koolaasi ono kwe kusaba abatuuze obutasimbira kuuli nteekateeka eno. Tusaba abantu abali ku bitundu ku luguudo olwo olugenda okukolebwa basobole okubeera nti batukkiriza tukole ekkubo eryo obulungi nnyo ligenda kuyiibwa koolaasi tusobole abantu baffe okuva mu mazzi n'emikutu gigenda kukolebwako emirungi ennyo tusobole okuva mu mazzi agabadde gatuulaawo era tusaba bakkirize ssente z'amaze okutuuka ku akawunti obukadde 800 webuli obugendo tukolera oluguudo olwo. Boba ssentebe b'ebyalo n'abatuuze mu bitundu bagenda okuyisibwa koolaasi basanyukidde enteekateeka bagamba nti bawonye enfuufu. Amanya Mutebi Anatole ssentebe ekkulu bya LC1 neffe twasanyuse nnyo nanze ssentebe nasanyuse nnyo waawali tagenze wala nnyo nekyansanyudde enfuufu yakendeddeko ate bagenda kututerako ebitaala ate n'enkulaakulana egenda kweyongera naddala abamaduuka banaabeeraawo enkulaakulana bagenda gifunamu ate n'ekyokusatu bagenda kututerako emikutu ekitambuza amazzi. Mu by'emizannyo omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes Stephen Serwadda mu butongola yanjuddwa eri abawagizi ba club ya New Red Bulls ekukyangira mu ligi y'ekibinja ekyokubiri mu nsi ya Amerika. Serwadda yeegasse ku club eno ku ndagaano ya myaka 2 nga okugenda mu club eno yavudde mu club ya KCCA eya Uganda Premier League. Stephen Serwadda omupiira yagutandikira mu club ya KCCA ento olwo mu mwaka 2018 n'atandika okuzannyira ttiimu enkulu era azannyiddeko ttiimu z'eggwanga okuli under 20 ne under 23 ate nga yali musaale nnyo ku ttiimu ya under 20 ng'etuuka ku luzannyo lw'akamalirizo olwa AFCON mu mwaka guno e Mauritania. Mu Amerika yeegasse ku Ibrahim Sekaja yaliko omuzannyi wa Uganda Cranes nga kati ye mumyuka w'omutendesi ku club eno wabula nga bannayuganda abalala okuli Mustafa Kiza, Edward Kiza ne Mike Azira bazannyi mu Amerika era nga bazannyira omupiira gwa nsimbi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center abateekateeka abatuuse okuyingira obufumbo basange ku Heritage Plaza e Nansana oba ku mitimbagano gyabwe. Pakistan ezuukukidde mu miranga mu tenzaggulu abalirirwamu obuzito bwa magnitude 5.7 ayise mu nsi eyo n'aleka nga abantu 20 bafu. Ekibuga Kuweta kyekisinze okukosebwa mu tenzaggulu ono era ekitongole ekirondoola ebibamba kiragudde nti omuwendo gw'abafa gusuubira okweyongerera ddala. Abafudde kitegerekse nti bafiiridde mu bizimbe bigudde so nga abalala abasukka mu 15 bali ku mugo gwa ntaana. Omuyigo ogw'okunoonya abalala abateeberezebwa nti bafiiridde mu mutenzaggulu ono gukyagenda mu maaso naye nga obuyumba obuwerako ne kalina ez'amaanyi bigudde era Katonda asaasidde busaasiza abantu banguye okudduka mu nnyumba ne badda ku nguudo n'ebigwanga ebizimbe n'ebigwanga abasinga tebaliimu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga.